SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Tochakalanga shows, pitani mu tonjagala nti soko veyo, soko jeramu. Tonjagala ngako, soko veyo. Abantu Mulabenga azze ku stage nengamba tono enemy wange tanjagala chakabinyo omuntu okutegera mukana nze okutegera tonjagala mukana ngobonyambye kunyamba ne gama mukana tonjagala kuba nsobola okunoga dodo n'endya. I can feed on grass sigenda ku feeding akukomberera nkwawa za people mukayimba nkobera akayimba ka people bro munange Kado sigenda kukubira ku simu mukuba kayimba kange obanyimba ubito kuwa kuba bikundi byose manyi zambere simanyani. This is gift of Kado for good music. That's what I'm known of. Natagezeyo mukolo mujemba imbiremu enakuzo mwezi nga mwenda omwezo gw'omunana mujemba linze kuserena nene mutajja nfuddenze mundekeddani kambabuze waliwo bye mutera okuŋŋamba muba musudiya kale mwamuwe muhaje nyimba zonja ufukundala sayiro yetu kuba wamma abayimbi basinga nabo bakyogera kale mwamuwe abantu musabe konsati yega musabe konsati kawendo g'omunana buserena ye konsati MTN. Together, we're unstoppable. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. tochakalanga shows, pitani mu tonjagala nti soko veyo, soko jeramu. Tonjagala ngako, soko veyo. Look at that idiot. Zanaimba, Ebina, and the one, take a yacht. Take a new bed. Don't forget. You don't know what's that? Saga kuvuga mwekera kuvuga bila akapera askari musira likandalika namba fungira kabulaka tekalizi kuwatafuta ndio stage kale twende ngala wachani alimu ndio sanonisa nikanyibia wabizimbe hiyo man. Don't disturb my show. This is good for Kado man. Kado cool. Oh yo j'ai choqué foutu. Otidana ya bwere no si TV. Eno si TV. Nesimu tyakubaira mu bugamba face to face. Kati no tumugabe kuba eno si TV. Anyway, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ebyatukawo. Soko Jessica. Kati kyetubadde tusuubira eno ate si kyetufunye tubadde tumanyi tukola kusanga munakuwadde ekyamutuuseeko sinabitegeera saabirabye wa erugogo bayadde ku kivulu kya wizo babadde kwa Afrikana yes
bamukubidde ki? Tebamukubye. Bamukoze ki? Naye bamuyisizaamu amaaso. Andi akimanyi ffe tumuwa ssente ate nawagira bali abayaaya abatunyigiriza obulamu bwaffe. Bale bamuyise. Oyo alina kuyimbira eno mu mabahala wansi eno mu kyalo gy'olaga eri. Ayimbira eri. Omuntu gwe yakoko kyaliwo atera okujja nomwe mumuvuga. Nga namuvuga. Agaba singi kasanvu kati oyo alina ssente. Talina singi kasanvu eryato. Ate naleeta abantu ng'abasasulidde mmeka eryato. Ekisinga okumuluma. Akusasulidde mmeka eryato ogenda okumukwata ebifaananyi. Ekisinga okumuluma abantu bwe kumuga nti yaggwako. Yaggwako. Era yaggwako. Naye ng'alina obuyimba traffic man officer. Ayimba byebyo ndaba nno. Anyway, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga wano we tuli gaba. Tuli mu kugenda tugenda kulaba gift. Ayina tuwa ssente. Tuli mu kugenda kulaba gift of Kado ebyamutuuseeko tubadde awo tugenda katumunoonyeeko era wano wawutulaba tuli mu kulinnya lyato kugenda ku kizinga gyali bayirayo kisiisi naye tusanze wano eggaba buli mwatu wadde endowooza ye tho abambatidde okujja ku kamera naye tugende tulabe manye embeera omuntu obeera n'obulamu obweyagaza obulamu ne bukutabukako obukutabukako mikwano gikuvaamu abantu bowangala nabo bateeka okulaba ng'ekitagasa so tugende tutuukeyo ko tulabe gift of Kadone embeera gyalimu yari asulawa? Yari asulawa? Ani kati ayinza okuba eno yagulayo. Agula yawo yika ya milioni 5. Oyo ayimbira akasango. Abantu nga banyiivu. Amajangu otutwale. Ikale katumwetondere olulwe. Katugendeyo. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yes, man! Love you so much! Peace and love! Cut! Another one! Don't chakala shows. Don't look at that idiot.
Twalwana, teka yo, teka nibe. Temo fuka. Unaona kwa what's Napenda kuimba. Kuyangu. Sasa kuvuga mwekea kuunda bila kabela. Akapea askari musila wika. Ndaba fugira kabulaka. Teka muziki. Kwa tafi kidogo stage kale. Twende ngala wachani. Ali bibo sanonisa. Nikanyulia wabizimbe hiyo man. Don't disturb my show. This is good for Kado man. Tayamu tuwa. Oyo! Checho kifuti! Bakambwe. Eno jasula apangisa yagulayo. Aina sene zikulayo. Chowa manyeno wa jasula wa bei, taina sene zikulayo. Kizinga kya bei. Naye jeje yayagala obulamu bwe yayagala obutambuza ndowooza. Kuba woviira eno ku lukalu n'ogenda n'ogamba ati kangende mbeere eno ku kizinga. Ogenda mu kyalo olemereddwa. Eri ku biyumba buli bwalabe egyasuleyo. September come bila ebiri mwena egenda kudamoko bomboja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agera kuchakala jahazi pia munyonyo nga musanvu September come bila ebiri mwena okuingira mutwalo ebiri yepi mitwalo etaano ate emeza ya milioni 3 ate tusabale ku jahazi pia munyonyo karako wala bamwagala n'abatamwagala abasaideri n'abasaideno mwena mujja muwagire Mickey Wine atenga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokazi sawa bbiri ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tumaze okubeera nga tutwa ku kizinga eno kisiisi gift of Kado gye yadda era nga tuzze okumulambulako nga tubagambye wano we tutuuse tetujjangawo naye nga sofa wali bize abantu abawangayirayo nabo bakwasaganya obulamu bwabwe bo nga babukwasaganya tujja kuba nayo tutunayo ifaayo mpolampola naye nga ekituleese ekikulu kulaba nga gift of Kado tumukyayirako ko tulabe embeera ki eyabaddewo ku show ya Memories of Good Life ze muzukulu wa Kabajja. Manya nti kiriba walibeera w'omwatali negana Kado mande Star General singa nalina obuyinza nalikoze ku kyejo nga nange nga tulanga lodi oko driver ne bwonvumira eyo nze nga nkulaba
Yes, man! Love you so much! Peace and love! Cut! Don't shows. Don't look at that idiot. Ebya, don't disturb my show. This is good for Kado, man. Oh yo! J'ai choqué foutu. Nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli tusinzidde no ku kizinga bayitayo kisiisi tunoonyezaako gift of Kado kusinzirako ebyo byabaddewo ate nga twamunoonya dda mu bulamu obeera n'omuntu gw'oyagala naye nga takimanyi nti omwagala obeera n'omuyimbi wo nogaba nango omwana yanyimbira naye n'omunoonyaako ne bibula so kyamukisa mulungi tunaku lwaleero olukeredde amuweerezako ka message ate nenfuna ne kyali wange Ebya bwembo nankonako kasimu nangamba gift nze mwina nemugamba sebo woli wenkusanga era ne tulinyirawo eryato ne tutuuka eno ku kizinga nsanso okukulaba papa nsanso okukulaba SB obulamu bulungi aliseye muganda kuleka lunaku lw'eggulo navuddeyo man navuddeyo nga wabirabye so bwe yatambudde bwetu bwe yatambudde abayiza nija kwebaza abawagizi okujja okuwagira wizo we because abantu tebakisuubira abamu naye nga mukama w'amaanyi nti no awugemanya galega good life that's the music yes bazirwa music si lwaki naye bazirwa kulaba laavu eyo kyali kitya so nga tutandika kugendayo nnyo nnyo ku byabaddewo olunaku lw'eggulo ndudde okukulabako yes nakoma okukulabako remember yali show ya TV nemba nga nkunoonya gift wange nebanga bagendeyo ku kizinga naye nga sirina busobozi bujjeeno naye nsanyusa okuddamu okusisinkana nange nsanso balaba nange njagala okugerako naye tomanya naye nga osanga obudde bwali tebunaaba kutuuka naye nange nebaza okubeerako n'abawagizi ba SB4 yebale kunkyaza Mr. SB4 ankyaziza kakati esaawa tulatukalakate emboozi obulamu bwano tebuli bubi najje no mu lockdown by the way nga omanyi lockdown yatunyiga ntino n'emmotoka odogina eparkinze toyimba toyina kukola ddala omuyimbi nengamba ekintu ekyo kati nkikoledde ki in fact nakolaba naye mu lockdown ngokola shows nyingi yes but lockdown yo omuntu atayiga sometimes abatajja kuyiga so kati ayiga nze ndoza ne mu TTZ nayigirawo kuba nagenda olaba music simujjamu sente tebampa show sizifuna nga weza nozifuna nebikono biba bingi wadde ndute nyimba ku radio kuganinga omanyi kandi sokendisha folinge mu sokensise music ngejo tuli mu lockdown ngendeko mu kitefe kya kali wali mukwano gwange yande 10 ngaze kukunda gake just nalisagana kujja nti amazi ningamba naye kangende ningamba kangende ndabe so I came then falling in love with the community nature mulaba emiti gikyaliwo yasimula buli sawa like empewo nungi and even the community abantu balungi abantu bekisinsi wano mpatabule tulina n'abantu other bleak sinya bleak ali wa neighbor divine the community yakayoko netuvugirayo peki eyo twalina yenjulo yes I remember naye ata mukama wange era mutumidde yes aina wine zako leo yes brick wine yes so kubyabaddewo olunaku lw'eggulo twalabye nga toli mu matevu oba oliawo siggwe wekka naye oba oliawo n'abantu abazze bagwagwera music wa Uganda
n'abayimbi bazze bayimba music wa Uganda abamu nga si amativu dda ku kintu kyabaddewo olunaku lw'eggulo so embeera eno yatandise era yabadde etyo omuntu abadde nga abiraba bulabe ku social media embeera yatandise etya kakati kankandika ekintu kino just embeera eno etandikira kuva Wizo wabadde akola rehearsals nti n'abantu baba bambuuza Kado waki tonoonya Wizo Kado waki tonoonya Wizo kwegamba nange nempulira kwegamba nina onoonya muganda wange bayinza olowooza oba waliwo embiranye oba biki nengamba it's one love Wizo manyi gy'abeera kangenderwa kuba nti waliwo ebyali biguddewo Chameleon waliwo enagendayo nga ngeze okukola ne Wizo oluyimba Chameleon nangoba mu kikomera nali ne mutabani wange n'akaaba nnyo nefuluma ekikomera naye ebiseera bya lonchi byakubiramu wa boda nengamba naye simanyi kibaddewo naye oba bwagambye kuba nali ngenze kuwuliza Wizo oluyimba lwaffe tulukole lwa video naye ndeeza muganda nti yakitwala bulungi so nagamba fuluma geti fuluma abayimbi so nawulira nga ngamba ye wano wangoba nze atali seguku ndi wa good life nengamba manyi naye kanfulume so nefuluma emotoka yange yali nenkuba ekisumuluzo emotoka yange neyerokinga nga ekisumuluzo tekigenda maaso tekidda mabega neyerokinga the whole night nagisigazaawo era the next day wenagijjawo olweggulo saa 10 makanika gikola biki kugamba I was stressed on that day mu mbeera eyo mu kukugoba wali olinayo appointment yes nine appointment yes because we have a song naye kati ebyo nengamba kati biweddewo because Wizo recently yakitegeera yaliwo era recently yanjogedde nagamba Kado ebyo nali about bikole ki I was like to be gojo kali atenze kyamanyira doctor yali stressed yes nakyo nengamba naye ate si kirungi kusonyiwanga muntu nga azakola ebintu bwatyo kuba sigwe gwali gusose nange kunkola yakantu so nze sijja kugamba nti nsonyiwa omuntu bwatyo because tunatambulira mu mbeera bwetyo kitegeeza tugenda kuwa abantu balala bitiibwa oyagala nkuyisimu amaaso Mr. Wange nkusanze lwakuba nze Kado nkukuba oluyi nkubogolere oyina family oyina abaana oyina biki so we respect etambulira ku bintu bingi okitegeera kati nze more respect nga doctor naye ate bwe ndaba ekimuvaamu nga akikoze bwatyo mba ngamba kitegeeza nange nsobola okubeera wande nenfuuka kino naye ate zikyenjagala so I forgive him for that so kole motoka n'ogijjayo yes nagijjayo nenzire waka so maze like 1 year nga sigenda Makindye era recently Wizo wabadde ne show kati awo nagamba abafani nga bambuuza lwaki abamawulire abajja nembagamba manyi kyekino nakino nembabunyonyola we story bwe yali nga wenkugambye yes then netuddamu okukola ne Wizo nengamba nja kujjanga okukola ki era mbadde nvanga eno neninye eryato nintekamu transport wange segera nengenda mundaye muganda oba mbeerewo like nayo energy y'abantu abamu naye abate bandabo banga abata sikitegeera bro nze kinagano kitegeera just abantu bantya buti like they fear me wa musically simanyi just abantu abamu just batekawo negativity mu bintu so wagenzo noga nti nno Nomrod takwagala era gwokimanyi embeera bwetu yatandika ddyo like embeera bwetyo just Nomrod yazza nkuba ku Galaxy nga muwulira ku radio nkuba sigwe gusoose ate nze Nomrod namulaba nga atandika okukola ku Galaxy kuba Galaxy yali mabega waffe wakawali Kansanga nga nina Andre nga ne bandu Andre ndi awo naye kitegeera so abantu olumu wenzija nenjogera mu face walowooza oba nnonya linnya oba njagala kumumanya nedda sikyagala kumanya njogera by'amazima ebindi ku mutima ate oba bigana okuyamba naye nga mbabuulidde reality nti nno abantu nga bano like oba olabye Kado ebbanga nzija ku Galaxy oba nentwala oluyimba omuntu nantunulira nga nengamba nze sikyadda ku maradio era sikyakubira wa presenter sikyakubira wa radio sikyatwala luyimba ku TV like nali nabikansolinga embeera yetwagala okusootinga nti owotuukira wotuukira okugamba nti sikyakubira ba presenter TV okutwala ennyimba ku gundi embeera eyo like yatandika etya andi waliwo ba presenter abali kati bakulinaako buzibu nga bakwagala kati nganze abajja nkunoonyeza kyemmanyi ne TVs endala ne radios ndoyinza obanga na mentality eyo oba olawo nga ne Galaxy tekulinaako buzibu olawo nga ne Nomrod nga takulinaako buzibu so mu mbeera eyo lwaki ogamba nti Nomrod akulinaako obuzibu nze kati omanyi okankubire bro muganange ndi musajja mukulu right now I'm a father jegera yes so kati ne miziku wange simba byabuwemu
like nandibadde njagala okufuna amangu nengamba kanyimbire abantu ebyobuwemu munnaye basanyuke naye ndi mugumiikiriza nti no nja kulinda paka nkole ki kati abantu bwe batubanga bapush basobola poshinga ebintu ng'ebyo nga bo ye ndowooza yaabwe. That's the mindset. Like we gonna you have to go back to the mindset. Mindset yo sigenda gikyusa. Bwandabamu emuganda nge wona ndabanga kifana kyo nantwaliramu kyo ngendo kulaba kyo ntwalidemu kyo ngendo. That's the respect I'll give you. Bubuli gadde nga ondaba bulala era nayo ngendo kulaba kwana ngende muntu no musayi no bwongo guraninga so kati oyo kuvadda zankuba ngakuba ku radio njogera like bogera yaddeyo yagwaliyo kibiki yachayimba yo omanye jokes okuba ku oyo yachayimba yimba bicha nekati gogenda uza music ali mu industry ngatomutegeera ngatuka bagamba gwagwa no gamba Kado yagwa mazima dala owe vocal yasobola okugwanze ne wandikira nyimba zange bazibampandikira tebazimpandikira so kunkere kola kumachane nyimba zona wandika. These are my songs. So I be like anytime I can be what I want. So just good day sigenda kutunulira negativity y'abantu bamu just nti muntu oyo just mu focusingeko sina budde bwe anko. So tunembere yabadde ku Kivulu. Yes. Embera yabadde etya bajjeko sound bakukanya ogenda ku stage n'ogenda lwampaka like embera yabadde etya. No, now they're performing. Okitegera no kuyimba enyimba at least nganya. Okitegera ate nga ntandisa ndizikating in fact kubanga manyira bagenda kolasi panicking time. Ningamba kanzitemete. Nenda dina akayimba enyimba ezi. Nomrod nagenda wali ku DJ's box. Kati nga obanoonya ki. Kuba ebintu ebyo nali eno olumu nenda ndi ku online kuba no ku TV nenda banga alumbo opafambo baya litoto oyo. Namujja ku stage nga bamujjawo kitegera atandi alifandikira kwani ku muntu omwera yomu. Era nange kintu kye kimu namulabe nga azze ku stage nengamba tono enemy wange tanjagala kyakabinya omuntu okutegera mukana nze okutegera ntonjagala mukana ngobonyamye kunyama ne gama mukana ntonjagala kuba nsobola okunoga dodo n'endya. I can feed on grass sigenda ku feeding kukomberera nkwawa za people mukayimba nkobera akayimba ka people bro ebintu byakalimu biwa man kivula ba Diamond Platinum ali muntukuba mwe mutekayo abantu abali dormant mu industry muno be basinga nga be abantu bali ba dormant that's international be mu presenting katoliza abantu aba international babatwale bate bagamba yes checha kiriwo Uganda kye bafulumya nengo omuntu yanjagado kola no muntu awu yagwamu na amanyi okitegera nti katwagwawo kola art kivula ba good life music achakuba radio chamwa respect up to now. So Nomrod yabade ku program sategede Nomrod baya yade na oda byabira wa just yabade wa ku show na zebane no muntu ali ku program twali senga stage manager naga nti gift ogenda ku stage oyakuyimba enyimba 2 oba 3 oba 4 ayo program yo. So bwe mukugenda no ku stage bakwadde program ko ino nabadde na wali wansi nagenze owulira omulundi gumu in fact MC Fish yangambi wakito yimba kati ebintu byane bigenda ki akavuyo uje bujjaawo nengamba yine yate fe bananyini mukolo wa kisimba walinga uza nakola ki anatera okuyimba nengamba omanyi kangende nyimbe kati kati awe natambulire ngena nenkola ki nengena na odwadde ndio ne bampita nokuita ngolibba lwabalukubye nengamba nengenagerede ku stage eshegera kati sabali nabudde kutegeera nyimba mekaze bampadde ani azimpadde yani kuba bampise nga ne flash eri in bagitadde mu flash yange mu eri mu running na kuita boyisi tabagaye ntogenda kuyimba nyimba 2. Yes ate ne sazima zena na Jason yagade kutawanya show oba bayagala kolera linya ku stage okwo kutawanya abantu sikitegeera kabadike eshegera kuba wacho omuntu ababeera ku stage bwato ngatainako mulimu si muyimbi DJ twetagako DJ ogu alina okubeera mu DJ's box abalala baveewo ba DJ simanyi bakalimagezi abawa amagezi abamu amagezi adamu amagezi kikali anyumiza mu amagezi ki so kama adamu yagama why kalika mixing boti oba ya stage manager stage manager kinawe oyasoka mu good life amanyi good life je vudo oyo muliko kuwagawa muliko kuzimbya abantu lwakuba mwana batusinga emituwe batusinga ebichi bro fe tuli batono muganda wange naye muleke kuwaga abantu kyovuga tujja kwekweka nze anko nja kusigala nga mbeerayo je najendi shegera nenga ezalawo bakendeze ba respect ba deserving ekintu ekyo
bakitegeere so okutwala industry yaffe mu Uganda so industry ya music mu Uganda tulina okukwatagana wabeerawo obumu entegeeragana enkwatagana so kino ekintu kino kigenda kuba kitya gift okubanga gwe mulimu olina kale n'abantu abakirabyeko andi nawe olina mulimu entitled nti tanjagala ate nga alina senne nnyo ku TV ku media waliwo TV eya Galaxy TV waliwo Galaxy FM alinako senne nnyo so kati waba na mentality eyo nti tanjagala which means oyinza okugamba nti kiyinza otwalira wamu radio yonna oba TV yonna oba blogs zaabwe balinako Facebook so embeera egenda kuggwawo etya tukoze tutya okubanga mukwatagana oba naye n'abaonaga nti gift sikulinako obuzibu nze olaba papa ekiriwo abasajja abo batulabye mu mbeera yonna bandabye nga nduzinga ebintu bingi bakyali bange saa zino ne bwe ndeese ne balagako bakyali bange bendeese abalala nabo bandibagera Kado yaleeta gundi saayi nambeera mbi saalaga muntu vibe yonna kwaffe bakamiri nti twabasemberanga bebe bekulu batukubanga bukubi kyovulaba yakuba muze okutandika good life yamukuba bukubi era nga kimukubya ki music kuyimba era oli okuvaayo kumayera n'ayimba zuwena ekitegeera kati embeera eyo wegamba like obutewa kitiibwa buli omu yandwadde nga munakatiibwa katonotono fine tetwetaaga bitiibwa seetaaga bitiibwa naye sagala kumpisa mu maaso olumu ekitegeera ddala omuntu nga ekintu ekyo maze ebbanga nkikolerera nange nza okuba munayigwe oli ku radio nsinga obunene oli ku TV nsinga obunene naye music ono fire bongo yutaya nkyawuliza music we nze ngamba anytime people will listen to my music even in 100 years to come because if my music is sweet still it will be sweet even to the next generation because it's inspiring asomesa ate awuzamu amaanyi n'abawagizi bange banjagala ku mutima just era mbeebaza nnyo muganda wange so nze fengaffe waliwo mugenzi nga Moze tannaba kufa yalinako issues era nga nawe zolina nga alina depression ng'oba oli awo bannayuganda tebamuwadde kimala obeerawo ne depression wagamba nti nnyimba naye ekintu kyange baganja okiwa amatula ekyo nekikustressinga weekuseddeyo kiri kitya kuba naffe ffe tukumanyi nga olina talent by the way mu bayimbi b'e Uganda oli omu kwabo abakyasinze talent basinga okuyimba obulungi abatabeera mu ntalo waliwo mubiddako mu ntalo zonna tubeerangako mu lutalo nalumu omuntu abeera simate mu bintu bye byonna so neweesanga nti ekyakujja eri kuba abasinga obulungi abeera makindye wesanga abeera munyonyo omwo mu bbunga abayimbi basinga gye bawangayira gwe ekyakujja eri nojja nogamba nti kaneeyawule kanzije eno ku kizinga yali depression yali bula ya ssente nti nnyumba zeeri za bbeeyi oba eno wagulayo nze njagamba nti ekyanzija eri first of all nga wegambye nti mu lockdown nali sina kyenkola so wenajja eno nentuuka mu community neŋŋamba kati abavubuka wano basinga kola mirimu ki abavubuka bali some of them nga besinga mu nnyanja olumu okitegeera abalala balina ebyo beeyiye emirimu gyabwe neŋŋamba as an artist kanzije wano nentandika okukola snacks oba wampulirako nti kati akola ebinyeebwa nali mbikolera wano ebbaala yange yali awo just yakavaawo kati ekitegeera kuba ekifo bakigula ekyo ekitegeera bakigula like last year ekitegeera nebbaala awo nga nali snacks nga namu ne studio everything was there so neŋŋamba yes it's a movement I love this place nayongera okyagala because n'abantu banjagala ekitegeera nagula mu faamu awo ekitegeera najagala tugenderwa kuba mutiddemu ka distance omusana naye that's where I have my peace neŋŋamba ate kati kansigadde eddala n'ekirala meditation enyamba okubeera eno nga ndi peaceful singa yanona nkubirawo Kado jangu tugende mu bbaala kugamba n'ebbaala nze esalirako wano okitegeera ebbaala zirimu abayimbi baffe bagendera mu mabbaala tetubitegeera olumu okitegeera kati byonna bitiisa abantu bitutiisa olumu oba tomanyi gy'ogenda nze lumu navaako wano neŋŋenda era okushowers na Galaxy omwana nankuba wano I didn't even know where it came I bleeded I started bleeding bro era nalinnya eri ate awo wenyini nenkomawo wano straight neŋŋamba kati sigenda kudda mu biki mu bivulu era nakoma ogenda mu bivulu nga sikyagenda mu bivulu neŋŋamba sina security kitegeeza ate bafuuse bantu ba negativity simanyi okitegeera abantu balina emitima gyabwe you get it so saving my life and for my daughter and for my family I can stay here
ninkola ebintu byonna byonna nga muzeera bikyakolebwa tukyali eno kuba eno kati butaka bwange nina entebe nagula de entebe 2013 naye but then I didn't love entebe now like the way I love this side nga nawe wolabye nti nature mulungi wano so kati ndi wano nsimba koko wange nsimba ebintu biri eyo mu garden nsimba ebintu byange grapes okitegeera n'embuzi zange weziri nunda ebisolo byange like mu vibe amakanda wagateeke yes okitegeera kugamba wemzira mukulekana n'omuntu omuwe ndabanga mwadde obudde bungi ate nga waliwo ebirala ebineetaagisa okutegeera naponzi zange z'ebyennyanja okitegeera bina bintu stress mba nno bifaako ndaba ebintu bino birunninga okitegeera so wakati mba ndabanga tantegedde alabika kyambaliramu oli Kado muki fala nga bana abayimbi bana ababeerawo bambi akayimba kange munnange Kado sigenda kukubira ku simu mukuba kayimba kange oba nyimba ubitokuwa kuba ebikudi byose manyi zambere simanyi ani. This is gift of Kado for good music. That's what I'm known of. I would not even say that like mwana nti banwanyisa kuba abantu benyini abo abalwanyisa bebakola biso byabe byabe radio station ebireta nekiri ne title bwetyo. That's mental slavery. That's mental slavery. What are you putting in our kids? Abana bato bali mukuyiga ki? Radio station eveyo kuba oluyimba ngolonge enkudi like always kuba abana bato bali wana bayimba abana bato babera ne bayimba nogamba mwana kati mwana muwulirize nga ayimba bine ebintu kati obagamba ko nga bagamba oyavaako yabiki muganda wange nze Kado abamanyi bamanyi laba nsembera abawulira byenjogera abamanyi byenjogera kati gotomanyi okitegeera era endowooza yange njawulo kyovola baneekweka olw'endowooza yange amu tebagala giwulira we nagireeta tebajja kucommunicating nange so kati mbawa time bagira bezuula osanga nange nezuula waliwo omuntu ogamba nti no teyezuula naye Kado nezuula era jendi abantu bange banjagala nina emirembe gyange like naye nezuula kuba abantu abamu basobola okukola ebintu batukoze ebintu so good enough bali bakyaliibo ekivulu kino gwe ekivulu kino ekyabaddeyo kyakwadde memories ki nga wiza ali ku stage yekka bayimbanga babiri era nga twayagala nnyo njuwo yaabwe eyo so ndoza yenoshe eyasoose okubeera nga wiza performing like ku stage gwe watuuse ku kivulu ekyo nga wiza performing like ku stage memories ki zewafunye? Memories nafunye first of all enyimba zo nga zo kati nga ze bakubeza enyimba buli luyimba ndabya ddala nga ndaba tukola video tuli mu vibe yali muzo balotandika oba wiza zeteeka mu verse ugamba bina gye binziza olaba olumu enyimba ezo nziwulira nenkaba namu bro nga zinkabya nindaba era even like wizo when agenda yaluli he even cried my brother. He was like Kado man one love will go back man like we are brothers there's somewhere we bond with a friend kati nga nze ex I lost ex ashegera like nakitegeera ate wizo naina maana akikola ki nakigendamu kivula banza abantu bangamba nyangu wenkikole I was like sina uzibu wanange solokola naye siku pressure sigamba nti kuba nange kyetaagamu emitendera but simanyi naye solokola nga anytime tukolayo lumu tukolayo bwetu tyo that bonding so wizo memories yebali kikola sheyo kujukiza abawagizi abana abamu bakuze okutegeka kuva ebbanga eryo abamu good life emyaka gyeyimbiddeko abana bali mu offices abana bali mu biki so mwe bali kujja kuwagera nange wendikola bakola omulimu gwegumu bajje bampagire yes so memories is Mr. X by the way mwogeddeko nenzijukira kiki osobola omwogerako mukwano gwoyo? I think Mr. X was one of the best talented artists, raga, dancehall, because yali ayimba Oluswahili, ayimba Oluzungu, ayimba Oluganda. Yes. So kati Mr. ayimba Olujamaica. Yali alumanyi. Yes, bulungi. Ugamba yayimbanga nga Red Rat. That voice. So that was Red Rat, like Mr. X is like Mr. X when I nawuliranga. So nemo baby girl we imani chameleon. Mr. X was a vibe man. Like Mummy singer sijaga machi naiga what a vibe man sina kyegamba but that's life munaye kyekitecho sijagamba kyamanyi but so olasa abayimbi bangi omuli Andre omuliza mukyawuliziganya Andre ndo omulizaako alawona okunkubira takyaliwo Chali wange naye alwawo okunnonyaako ate nzongezako munonye simu tezikwatibwa abeera busy kugamba buli mwana daire mayejo omulabamu people elevate
there's a way that how they so for muna enkubulire why I'm here. Why I'm researching the community because charity begins at home. Nanimba deko mu kyale wakanga nkula. Ekigeza nsolo gumikiza obulamu embeera yonna ebeera awantu kitegera nemboninga nayo. So abantu ambo tebalina mpisa kuva waawe mu charity begins at home. Then muna ababo atyo tojja mukaka kumanya nyate kumweka kakumanyi kitegera abalina okukubira Kado kuba he knows my soul, me and him wachiche inozo mugamba sigena na kumwogerako bya yamanyi kuba is a brother but it's up to him to call me to say hi to check on me kuba if nabantu bambuza what's up with Andre like stop like sit down stop so nenga mulina okuwuliziganya yes noda mwagala muganda nsina buzibu yadde just ombuza muwuliziganya nenkubulira era naye akimanyi kyenjogedde sagala gama nayogedde naye wiiki ewedde wakinimba wagankulimba ate nga towumba ogenza n'ogamba nti nno sit n'ogamba nti nno music tokyaddamu kubira presenter yenna ba promoter kayimba kange ate nga tuwidde wano music ompya omwina mungi nnyo so music ono kati wasigala kweyimbira gwenga gweno oba okyayimbira abantu nkyayimbira abantu music wange mukola ne muteeka ku platforms ziri ezitunda music kuba wano omukwata n'omutwala ku radio tebajja mukola tebagenda mukuba music oba bajja duteekaawo oli alwerabira n'odwerabira nabirabanga ku radio nabirabanga nga ntwalayo ennyimba n'osanga CD ziri bweziti kati n'ogamba neyange gendaawo kigeza wano twagala ntegera value ya music togamba nandi mu traffic manners nandibadde nina ku sente meka singani mu Nigeria nandibadde nina sente meka kivula nti nno bagamba nti industry okufocusing ku industry nindamu embuzi n'obumimu ndozanya kungerako n'ebirala mpola nenga focusinze ku industry njajiwa kyeyeetaaga music abagirimu bakyukemuko embeera zaabwe Kado abeera tyanga takolanga concert nga mazima tafunanga promoter najja Kado njaga kola kivulu kyo nkwe sente meka tabangayo naye Kado ina hits meka awe ngambira ati nno cyanga sinaba tebanaba kuntegeera kinagambye kiri nti bandabanga ali mu kaveera ka sukali bwendi oba tolaba abanga atamulaba kati lumu kyeraga nofike dala akabulaka bategedde ako akantu nti gwe transparent they don't see you bo abati balina fear balina abantu bagala bakipinge that gender ye top okitegeera nti ono nze mugana nange n'abantu benakolanga nawo abamu bakyali banga bali mirimu bagirimu naye omuganda wange bakyuka kati nze emirimu gyenfuna gy'abandi no I thank West Nile thanks for supporting me all these years than the Buganda than this side even where I come from, man, because I appreciate the fans love me fine but the people in the media here decide I don't know what went wrong kati nkigambe ani nti Kado tutambuza nyimba oba tebaziwulira nenga tebawulira endala kiba kitya nkole ntyo oba so abantu balina mentality era tubakoze radio nga tubiwulira social media tubiwulira balina abayimbi babe baga nti abo bagwa saa kisa mukama ekigambo ekyo kimpirikikira bobi nti nowira nti faded artist abo bagwa like on TV no wandika the faded artist really the faded artist, which means finally mugamba is a faded artist, but church must not wear a faded. Watch out, faded. You faded ya fana natia. Mutereze banaye ebitu bemwandika ne ku TV okonga muandika ku bayimbi bamwe. Kuba ebintu ebigenda bila biwe Sudan ne bila biwe Rwanda nga batulaba tukolelera kumanyikibwa all over the world. Tupushinga igwanga lya bagamba Kado abeera mu Uganda. Yes. Omujaja guba gudda waka akitegera ne kati gwe nkuba ate genda gaje wankubye yo doredo gamba oyo ngezaako kulwana kuvayo togamba kati mangamba nkole ki ekigeza nokwekumira abantu amuso kenzika kane tufuna abantu ngaba balina empisa embibazo ke bave mu industry bampola simanyi wabagende wasimanyi ne tuvola nabagamba nyimbira bimenke tuvola album yange bagita Life on Mars etegeza planet Mars nga olaba Earth ndozo manyi planet yes nti what if tuvudde ku Earth netugenda ku planet ndala abasobola netugenda eno netuleka abempisa zaabwe zino netugenda eno tandika obulamu obupya
tufula banajja neno ntino ngeza kwera still okufindinga ki obulamu bwange bunyumira ng'omuntu nsobola okuwangala emyaka gyange nnyumirwe n'abaana bange ne my great children. You get it? Ntino obeera stressed you die quick. Chekera abantu bakustressing nga ne bakutta. Wachi mwana stressing olwa music ate gwe nyimba nga tewali amumpanika nga mwagala bwagazi. So nga tomba osobola okubeera ng'olina mentality nti abantu tebannaba kukkiriza kubanga tebakwagala naye nawe oliawo nga weekwese omuntu asobola okukunoonya okuwa show naye nga weekwese nga namba yo ejja kubula social medias oba oliawo nga tozibeerako nnyo so omuntu akwagala mugambe gy'osangibwa akufuna atya abantu abanjagala my number is every day game by the way I'm on even on 0773 13 46 53. That's my number. You get it? 0773 13 46 53. That's my number. And you can find me on all social media platforms. Facebook, Wendy, Gift of Kado with OV. Kado, K-A-D-O. Gift of Kado official YouTube. Gift of Kado Instagram. TikTok, Gift of Kado. That's all. I want our number communicating it out. So, neyanza babaguzi bangi for real. Yes. Toyanziza nnyo toyanzege kubeera nga tufunate chance eno kukyalirako eno era totugobanga tujja kujja nga tukukyalireko eno sofa kyoba omanya nti abantu bakwagala nange walabye audience kyobadde abantu bakwagala bafani bayikumbererawo bambi bayikumbererawo kunakulinda but we are coming. We are coming. This new album Life on Mars music kwali kuliko enyimba 14 gweronda ko lwoyagala so ngena tanga kola videos ezili mukumpa mu obuzibu era muganda nge Wibra Bwembo mwebaza naye omuganda ngo omwikati waliwo abana bokuze nabo just munenga just bokuze nabo bato ne kati nakula te mindset ne ekyuka ngo olaba diversion jategereramu esinga n'abantu abadde abamu nga balina opportunity okukola ebintu ebimu. You get it? So I appreciate my brother also for coming, also appreciating this movement that Kado sigwanga mu maanyi banazi nze wendi chali health ngawe mundaba osanze ndiki nkubire pressure ups meka olikiriya nnyo bakubire pressure sambaleke tuwe mukapera ate suka ka traffic man obuyimbo yeah man tebamanya ntichiriba walibera womwatali negana Kado man the star general singana lino buyinza nalikoze kuchejo nga nange ngatulanga lodi ko driver nebo mvumira nze nga nkulaba energy Kado man there. I love you so much. SB4 man, thanks for representing and thanks for loving me. I appreciate the team. One love, peace and love all the time man. Bagala nyo Uganda esinga tebakugamba olwensindira esinga. We have beautiful nature. Musimbe miti abanamba wenyeso amazi banywa amazi. Sign out. Yeah man. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kudamoko bomboja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School Kutuggussa Mickey Wine Surubada Kingi agera kuchakala jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 okuingira mchana ebiri yebimitwale 5 hadi meza ya milioni 3 hadi tusabale kujahazi pia munyonyonga karako wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwena mujja muwagire Mickey Wine atenga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokazi sawa bire z'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete Tuggussa Enssonga